Kenyanjula abakulu bendi nabo n'oluvannyuma tweyongera naye mpozi nga sinnabagendayo olunaku olwayo twaga tutunulire ensonga ez'enjawulo mwalabye ebimu ku kawaayiro ka Computer Misuse Act akamu akagiddwamu nira munnamateeka agenda kwongera okutunnyonnyola abamu badde balowooza nti bakajje mu lino etteeka eryansereko lyatwalayo omubaka Nsereko abamu kye babadde bamistakeninga awo naye nga ntegeezeddwa nti ate eryo ddala akakawaayiro rede kabaddewo era nga kalina be kavunaanako emabega kaawo kebasobodde okuba nga kajjawo nga tulinda ne kooti ate okusalawo ku lino omubaka Nsereko lye yateekayo. Kansooke nnyanjula omubaka ow'Emityana munisipali y'Emityana ewe Mubende omanyi Mityana naye egenda ne okuba ekiri nti mba Mityana eyo nayo nje muwe Gureta Mubende. Okay, omubaka wa munisipali eye Mubende Bashir Lubega Honorable atubuuzeeko musajja fresh from Mugalo mulaba mikwano gyaffe mwenna mbalamusiza nnyo abali ku NTV essaawa eno sebo njagala onzikirize mu bufunze ddala okukulisa abantu baffe ab'e Mubende ne Kasanda naddala nze abantu bange ab'e Mubende municipality okubakulisa omuggalo kubanga ku bantu ababadde bakava mu COVID nga baddamu okwepangapanga okubeerawo omuggalo guno gwatukosezza nnyo era abantu baffe obulamu bwabwe bwasindikiddwa ku kisenge ddala. Nkimanyi bulungi nti ewaffe gye wawulira n'abantu omuntu n'asalawo ne yejja mu bulamu bw'ensi n'abaana n'abalekawo n'agamba nti ntuuse wempulira wenkoma. N'olwekyo mbakulisa omuggalo abantu baffe mbasaasira nnyo olw'ebyo bye tuyiseemu abantu be tufiiriddwa obulwadde bwe tuyiseemu naye ate ekikulu ennyo bizinensi zifudde nnyo e Mubende kubanga mu bitundu bino ebyaggalwa obimanyi nti Mubende kyekibuga kyabwe kinene. Mubende kibuga kinene ndaba wakatala akali awo Simon's Gardens awo ekibuga kiyimirirawo kumbi n'abantu kukola buli lunaku. Buli bwe wajja embeera ey'okuba nti abantu tebayingiza buli lunaku kubanga abatalina nnimiro be bangi nga mu kibuga we bayiyiizaawo buli lunaku bayiiya kuzina emmotoka ezijja kati bwogamba nti tewakyali mmotoka ekkirizibwa kuyimirira mu Mubende yadde okunywamu amafuta ate ng'obulamu bwabwe buyimiridde ku mmotoka ezo ate nga tokuliyetinza alternative kubanga ojjukira n'akawunga akawunga gavumenti yatuwa kawunga nga tuyita mu ofisi ya Prime Minister mu weeks 2 ezasooka ne batwongerako weeks 2 ezaddako ezayita zisuubirwa abantu balowooza nti akiwedde ne batwongerako weeks omugalo ne gugenda mu myezi abantu ne bayisibwa bubi. Naye mu mbeera yonna kintu kino njagala nkyogereko ebintu bibiri onzikirize. Ekisooka nti abantu baffe omugalo nga bwe gwavuddewo tuve mu kwekubagiza tutandikiraawo. Omwaka omwaliyo mba mutandikira omwaka omupya tutandikiraawo okweyamba n'okugenda mu maaso tuleme kudda mu kwekubagiza. Ekyokubiri gavumenti yange nja kugisaba abantu bano abaggalwa zino disitulikiti ziri 2 waliwo abantu abakosebwa ennyo singa abalala gavumenti esobola kuyamba abantu bonna naye ebatunuulire mu ngeri ey'enjawulo. Akawunga ke baleeta tekabamala tekagwawo nadda naye gambye nti bizinensi zaafa. Nkugambye abantu abalala abapangisa baba bakasukidde ebintu ebweru we badde bakolera abaana abalala aba boda bali muziba wambako nga bwe batunda ze bali mu kumalayo. Ekizibu olaba nze wenkiraba Honorable ne Land Road yandegambye nti kansale ku rent naye yakosebwa omuggalo naye yakosebwa sente zazikola ki ne nannyini pikipiki owa boda agamba mukulu genda okole enjagala zange ne sente nono sente azaagala ate n'ebintu abikuta agamba nabyo tobitwala. Kali mwetaaga buyambi kikulu kikaki nedda obuyambi bwennyini bw'okuddukira mu nsimbi sente. Ekyokubiri gavumenti okuvaayo eddoboozi liwulirwa engeri ng'abantu ababanja abantu gavumenti ekisobola ne bagamba bannange nti mugumiikirize kuba n'okudduukirira ddala abantu abo kubanga twogera ku disitulikiti 2
tetwogera ku ggwanga lyonna nti gavumenti kinaaba kigiyinze. N'ekisembayo ku nsonga eyo tugenda okufuna ekizibu mu Uganda. Ekyaki? Ekizibu kye tugenda okufuna kinjagala okwogera wano ku TV eno ey'ensi yonna abantu bamanye. Ekintu ky'okutandika okugamba nti buli lwadde obunajja tuteekewo omuggalo. Tuyinza otutandika kati. Kubanga guno mulundi gwa kutaano Ebola ng'ajja mu ggwanga. Guno gwe gwasooka okuggalawo. Ebola abadde mu nsi zonna gy'omuwulidde gy'abadde ne wano mu Afrika. Era tonnawulirako gye bakola ki. N'olwekyo tuyinza okutunuulira byonna byonna bisobola okukolera ttiimu zaffe ez'abasawo. Nga n'abamu bakyabanja. Ne bakola kyegamba ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nti bakwataganya embeera eno nga tesuuse gwa buli mufo gy'ogiwaanawaana kisuuse kubanga bw'oba ojjukira Dokita Olwedo ono gwe baagoba yali amaze okuvaayo ng'agamba nti era gavumenti ngigamba ekintu kimu bw'etayanguwa ffe nga Medical Association era tugamba Kampala ne Wakiso ne bigattibwe nabo bagende ku muki ku muggalo. Olw'eno abaminisitule ya Heresi bwe bataddeyo bajeti ya buwumbi 76 palamenti ebuyisiriza amangu ago okiwulira okulwanyisa Ebola mu disitulikiti mmeka ate eri ebibiina ebigaba obuyambi byo bigamba nti mwe sigenda bawa sente direct naye sente katuziweyo naye zigenda muki mu bitongole ebiri ku ground era nekikolebwa. So tugamba ki nti tuyinza okutuuka mu mbeera ddala obulwadde nga weebuli naye ne buva mu kubeera medical ne bufuuka kamaasho. Ne bufuuka kamaasho ku saidi zonna. Waliwo omwana gwe nawulira awo agamba ng'agamba bannaye wa ku poliisi ng'agamba nti Ebola n'amala agenda mu maaso bw'ati n'agenda mu maaso obuyumba bwange bujja kuggwa. Nga naye yalina wakifuniramu. Anti kye tugamba naye ng'ate omuntu wa wansi anyigirizibwa nnyo. So nze ndowooza nti embeera eno bana ekintu mugalo si kyakuzanya. Mpozi nga tegubaddeeko wooli ekintu ky'ogamba omuntu nti bamugadda abruptly kiteeka obulamu mu mbeera enzibu. Naye ng'abantu baffe tubakulisa. Okay, webale nnyo Honorable Bashir Lubega, ndowooza abantu be mubende ensonga ezo basitegeredde ddala bulungi naye twongera okubayozayeza okubanga mwavudde mu muggalo ogwo mwaguvaamu ate n'okuba nti kakati Uganda yalangiriddwa nti temukyali kirwadde ekya Ebola. Kale ndowooza eyo it's a very big milestone. Ninanye wano mu nnamateeka George Musisi Mutabani naye katubuuzeeko tweyongereyo mu maaso. Abalabi ba NTV ebigambo tebitta twagala okubabuuzaako beebali emirimu gye bakola. Twebaza Katonda ssebo okujja atuzemu tulabaganyaako omwaka guno tumazaako omukadde ate era twesiimye okuddamu okutukyaza ne muganda wange ate jjajjange Honorable era naye mbayozaayoza okubeera nga bavudde mu muggalo. Ensonga gyayogera nkulu nnyo nti abantu abakola policies ebiseera ebisinga bo ate tezibanyiga tezibakwatako. Era ekyokulabirako kyawadde kyekyomukulu wa Medical Association yagamba nga eriyo keesi emu emulago nga batresinze ne gyevudde Kampala ne Wakiso na kuggalwa kubanga kyangu gwe okwogera. Naye ng'ekyo ekizibu kiri mu nsonga zonna nti bwe tuba twogera ku byeducation abakulu abateekateekera eggwanga talina mwana mu UPE. Bwe twogera amalwaliro talina mwana tajja kugenda mu ddwaliro bweti. So kyangu nnyo era ndowooza kyekimu ku bizibu bye tusinza okufuna mu ggwanga muno nti abateekateeka ate bo byebateekateeka tebibakosa oba tebabiganyula mu kubanga balina engeri endala. Kubanga Honorable Bashir yabadde atambula abakulu ba Ministry of Health baba baagala okugenda emubende bagenda ne bakomawo aba district chairperson afuluma najja kwegamba gwe gunyigaye muntu wansi. So kyangu nnyo ze ndowooza nti kyandibadde kirungi nnyo poliisi eyo neekolebwe nga mumaze okulaba yesinga naye kati olwaliro nti twafuna omuggalo kyangu okugamba nti kati muggalo naye tunafuna okukozesa endala emu muggalo so nga twalwanyisaako Ebola yalina ku scale ennene ne disitulikiti ezisingako obungi. Naye nze ndowooza nti kyekimu ku bye tulina naye tusuubira nti omwaka guno oba oli awo buli mwaka egutandika tuba n'essuubi oba oli awo binaaba birungiko. Okay, webale nnyo munnamateeka era ngenda kubanga ntandikirawo ennyini ngenda kutandikira ku ggwe. Twalabye weekend eno nga kooti erina akawaayiro ke yajje mu kawaayiro namba 25 ku kyokukozesa obubi omutimbagano okozesa kompyuta.
naye abantu abasinga badde balowooza nti etteeka lino eryansereko lye yatwala ebagobye naye nakitegedde nti lyo likyaliyo main hearing tennabakola ki tennabakutandika lye balina okusalamu. Twagala osooka otunnyonnyolemu kiki kooti kye yagobye tutandikire awo. Etteeka lino lyakolebwa lyayisibwa palamenti mu 2011 nga balita Computer Misuse Act. Wadde nga balita computer n'ekitegeeza n'essimu zonna ez'omungalo lizitwaliramu nga bagamba nti lyali ligenderera kulambika enkozesa y'emitimbagano n'ebyuma bikalimagezi n'amasimu. Mwalimu obuwayiro nga bubiri bwe twali tuwakanye nnyo bwe twalowooza nti bwali ekisooka bukontana ne ssemateeka, ekyokubiri nti bwongera okunyigiriza eddembe eriweebwa abantu okwogera mu nsi ezirina demokrasiya, eddembe ly'okwegazaanya. Akawayiro akamu ka24 bakayita cyber harassment. Akakubiri 25 badde bakayita offensive communication. Abantu abenjawulo bagenda mu kooti emisango ndoza waliwo ogwa Uganda Law Society nga guwakanya obwayiro bubiri tegunnaba kusalwa, waliwo ogwo gwa Andrew Kalamaji, waliwo ogwa Human Rights Network for Journalists negimu teginnaba kusalwa. Kaakati basoose kusalako guno era akawayiro aka offensive communication kabadde kagamba nti senga okola owanyisiganya obubaka n'omuntu yenna nga toyina kigendererwa mu luzungu bagamba with no legitimate purpose of communication, toyina kigendererwa ekingu kuno ekiri mu mateeka oba kyoyagala kuyisa okugamba ebimu lwaki nkyogera bwentyo nti tugenda kudda ku nsonga lwaki kooti yalisazizaamu wali badde vague era nga kooti bwegamba. Era abantu bangi bavunaaniddwa mu tteeka eryo. Abamu betujjukirako Kakwenza abadde avunaanibwa musango mu kawayiro ako. Dr. Stella Nyanzi ye gwamusinga n'omusinga n'agenda eruzira wadde kooti enkulu yamala n'esazaamu ekibonerezo kye. N'abalala abamu bakyalina emisango. Okay, kakati nga tugenda kweyongera ku nsonga eyo. Kakati abantu nga Bakakwenza ne Dr. Stella Nyanzi kati for instance bagukusingisizza naye kakati basazizaamu akagundi convict gundi eri sentence tevaawo kubanga amateeka oba ensala za kooti zikola nga zidda mabega okujja nga kooti ekyogedde butereevu. So kitandika okuva weesaze kitegeeza nti bwe bagukusingisiza lyali tteeka nga liri mu mateeka era kooti erina obuyinza bwonna okubukusingisa. Naye bangi nnyo bannamawulire bangi jjukira Pidson Kareire alina online good babavunaana mu tteeka eryo. Kaakati kooti n'erisazaamu eryo. Kati Honorable Nsereko yaleeta nnongoosereza mu tteeka liri ng'ayongera okumyomyola ng'ateekamu obwayiro obulala. Era ffe abamu ku ffe bwe twalowooza nti nabo bwali bukontana ne ssemateeka ne tugenda mu kooti ndoza emisango giri 3 era gyo tulinze teginaba kuwulirwa egyo tulinze lwakuba tumanyi kaakati olw'okuba nti kooti yaffe esinziira nga bw'ogambye president omusango omukadde gw'okusala omupya tukimanyi nti najyo kubanga enambika yaffe oba empoza yaffe gye tubadde tuli wakanya yemu kooti gyayimiriddeko. Kooti ng'egamba ekisooka eddembe eriweebwa mu ssemateeka okweyogerera wadde liriko ekkomo naye ekkomo liteekwa okuba nga liri mu nsi eziri mu demokrasiya. So since nga zi North Korea bwensi bagamba nti Honorable Nsereko gye yatutwala ne palamenti ye ya Honorable Bashir ono nti liteekwa okuba nga ekkomo liri mu nsi ezirina demokrasiya. Ekyokubiri kooti yakikaatiriza nti ekigendererwa ky'eddembe eriweebwa ssemateeka ky'abantu kwe lyegazaanyizaamu. Bw'oba ogenda likomekkereza okulikomekkereza kyekirina okuba nga kijja luvannyuma okusooka ekisinga obukulu eddembe lyakwegazaanya. Ekirala nti palamenti erekera okukola amateeka agali vague. Ekigendererwa ky'etteeka lyonna liteekwa okuba nga liri clear. Bw'ogamba nti nno omusango bayita criminal trespass okusaalimba nti okusinga oteekwa okuba nga toyina kifo si gwe nannyini awo n'ogendeyo nga toyina lukusa ate ng'olina ekigendererwa ekyokukola omusango nga biri clear. Kakati gano amateeka agali vague nga bwe tugambye wano section 25 ebadde egamba disturbing the peace, quiet, privacy with no legitimate purpose of communication. Kitegeeza ki ekyo? Honorable Nsereko ne palamenti ye baleeta nti unsolicited information. Olwaleero bw'oba okozesa essimu eno kitegeeza omuntu okuweereza obubaka bwonna so inasooka mugamba nti sebo Honorable Bashir mpeereza ekintu bwe kiti kubanga bw'ompeereza message sikusabye oba okoze omusango sending unsolicited information. Noona yabadde atadde akatambiko ono omwana gwe bakubye saa zino kaba kubanga etteeka eriko yandibadde mu butereevu ddala era likola era asobola okuvunaanibwa likola ne bw'oba osanze babbi nga bamenya n'obakwata ng'ono eyakutte
dereva yakute dereva mu basi nga ali kusimba kubanga kimenya amateeko okukwata omuntu nga tokoze eki nga tokuwadde lukusa olinyiridde eddembe lyange sikuwadde lukusa okwata akatamu omwana omuto omuweereze mu bifaananyi okutte dereva ali kusimba naye dereva takuwadde lukusa kuba tteeka ligamba kati eri honorable Nsereko nti oteeka okufuna olukusa tulina kukwata kifaananyi kya muntu oba mukuba nga kitakuwadde lukusa gwokwata ate waliwo exception nti bwoba omulabye akoze omusango tewaliwo exception n'olwekyo tulowooza nti kooti yazizza ekitiibwa mu ssemateeka kubanga tuba tulowooza nti ebimu ku mateeka agayita ennaku zino era nga ensonga gitandikiddeko nti politics oba ebyobufuzi biyingira nnyo ne balabira nti ate ekigendererwa ky'eddembe erimu eribwa ssemateeka tulina kusooka kulyegazanyizaamu bw'oba ogenda oteekako ekkomo lirina okubeera ekkomo erikola mu nsi erina demokrasiya ate era ekikooti yakisalawo dda n'olwekyo tulowooza nti nekino netteeka ebbi kuba lino bbi nnyo n'okusinga lino lye basazzaamu nali okuseera ekituufu kooti gyali kasukamu kasero kakati ate kirekawo abantu nga bano bakakwenza emisango gyabwe gikyagenda mu maaso kuba bavunaanibwa mu gundi mu kawaayiro ako aka offensive communication omuntu yenna nga omusango gwadde kukyagenda mu maaso nga tegunnasalwa kati girina okuyimirizibwa girina okuyimirizibwa okuva ku nsala oba n'abo ababadde nga bakabavunaana ababadde balipootinga ku police bondi bonna nga muganda wange Isaac Semakadde ndoza alina bondi ekibuli mu kawaayiro ako bonna kati emisango girina okuyimirira kubanga kitegeeza nti kooti egambye guno si musango mu mateeka gaffe omanye tubadde twetaaga nnyo insight naye ate begyasinga edda nakyo kansa kibannyonnyole nti oguba gwakulya dda olwedde akinyonnyodde agambye nti oguba gwakulya bwe bakuvunaana nga essaawa eyo liteeka lyaliwo bwe kiba kikulidde kakati honorable Bashir Kanzige ewuwo mateeka gayise palamenti muyisiza amateeka agamu kiki kye mutunuulira ennyo nga muyisa amateeka gano okutuuka nti agamu gatuuka ne gabeerako akabuuza okusookera ddala twagala tukkaanye kubanga munamateeka kanso musoona amaze otuluŋŋamya obulungi ffe tuli mu ssiga erya gavumenti erikola amateeka nga gwe mulimu gwaffe naye obuzibu bwonna obujja etteeka lirina okukola libeerewo mu bwenkanya nga likolera abaliwo n'abaliddawo amateeka mangi gazze gakolebwa naye gagakolebwa ne gateekebwamu feelings emotions ne zikulembera ate kakati gwe bw'ofubutuka eri n'ojja speed n'ogamba nabadde ne gundi n'anvuma n'ogamba waliwo gundi eyampeereza waliwo eyanyogeddeko no kankole ki kanje nkole etteeka nga liri ku muntu gwe bw'ogamba nti no ani afuga Kampala nti Lukwago nti katukole etteeka lya KCCA Act oba katulikyuseemu bwe tuti okusobola omuteeka kugiribwa obanga agamba nti Lukwago ali moto so nga ajja kuvaawo waddewo omulala oba ajja nakufa kabe kasinge nga gwazzeewo gwaleese etteeka eryo nga gwazzeewo ojjukira ku Kyapoma nti omukulu Mbabazi yagiyimiriramu nnyo naye akaseera katuuka ng'ate omuntu amukwata ku kooti nti yite eno yinnya wano ate ng'omugenzi Andrew Felix Kaweesa so tugamba ki nti etteeka lisobola okukomawo ne lijja ne likuluma bwe wennyini alikoze mu mbeera eno tukkaanya nti tulina kubeera benkanya kino ekyabaddewo kiraga checks and balances eziri mu gavumenti nti bw'otuula ng'omubaka wa palamenti oyagala kweteeka mu mbeera erowooza nti bwe tukola amateeka mu mbeera gye tuba tukakole olukiwedde ekyabaddeyo kino kyoyogerako ekyogamba nti nedda etteeka balimenya ebiwawaatiro ne baga nti kino tekikola nakino tekikola nakino tekikola kiragira ddala nti ne bamemba ba palamenti ne palamenti ng'etudde erina okumanya nti ate byekoze ne byeyisiza nayo ate erina biyisiza muki ssemateeka ono nti waliwo
tiimu endala etunudde wali wabbali nti wabaava omuntu yenna anaavaayo okwemulugunya nti owange ono nga tatambudde nga bw'alambikibwa mu ssemateeka bajja kugamba nti kino wakikoze mu buki kino wakikoze mu bukyamu senze endowooza eyo step in the right direction kubanga olwaleero tuli babaka enkya tetuli choice olwaleero kijja kuba kikola ki wabaddewo n'ebintu ebiriwo ebiviirako abantu n'okufuna feelings ezo omanyi waliwo embeera eyonoonese gw'oli munnamawulire okimanyi bulungi ekimu ku bividdeko ne bino byolaba tuyise tteeka bwe tutunuleko ne ku sayidi endala okimanyi nti waliwo bannamawulire ku mikutu egimu gyonna ku masimu guno nawa ne mu mainstream media abatali professional nga bakufudde mulimu ogugamba nti nja kuvuma musisi ku mukutu paka nga mpise tudde ku mmeeza kituufu nja kukola ye n'agufuula mulimu ku rediyo n'ogamba nti owange ono ne bakamaabe yakoze sikuriputi ne bagiyita namu aleta part 1 ne part 2 part 1 ne part 2 ng'agenda kwogera ku muntu amumalireko puroguramu mu ngeri etyoboola mu ngeri evoola mu ngeri evuma kanso musi kyalina okuluŋŋamya nti abantu baleme kweyibaala kubanga waliwo bagamba nti etteeka lyatutadde tuvume amateeka ga defamation tegaliiwo waliwo ekitugaana okuvunaana abantu bonna abatyoboola abalala so nze ndowooza nti ku sayidi zonna waliwo ekintu ekikolebwa mu bukyamu nga kireeteddwa mu busungu olw'embeera ebeera eteereddwawo so abantu balina okweddamu kubanga ekyo kituufu nammwe mukimanyi n'emikutu mugiraba bo waliwo abantu abakeera ku makya n'akwata essimu ye n'agikwata naye ng'okuva ku makya paka bwe buziba ali mu kuvuma bantu n'azibya obuki obudde wadde nga kino ekyokuyisa amateeka bwe gati ate mu ngeri etali y'amateeka kiki ekiyinza okuyamba okugonjoola embeera bwete era nabo bandibadde bakwatibwa ng'amateeka bwe gagamba okulaba nti embeera eyo egonjoolwa so nze ndowooza kooti bweba ekoze kyeteeka okukola kyekituufu okay kanso musisi kakati fine akawaayire ako kajiddwawo honorable Bashir akikonyeeko awo nti kakati abantu abamu bayinza okugamba nti kakati batutadde tuvume tusigazaamu ku mateeka agakwata ku bantu ng'abo abavayo ne bavuma abantu ekitali good fine abasinga tuwakanya akawaayire ako naye ate nga honorable Bashir bwagaye mulimu abantu abamu nga ye mu butuufu akukeererako n'akunywera ku caayi n'azibya ng'akoze eki tusigazaamu ku mateeka agatunulira embeera eyo nga bakyasobola okusiba nga ovudde omuntu ekisooka ali kituufu abantu bangi bakozesa nnyo emitimbagano bubi era ekirala nti okuregulating oba okuluŋŋamya emitimbagano gino olw'okuba engeri gye gizeemu ku speed ne tekinologiya gyakuzeemu naawe omuntu yenna buli omu gyali omwaganya okwogera ne Bashir oli mwaba ali mubende wasembayo ne bwaba ali kyannamukaaka asobola okuweza aka message kyagulumbya abantu bangi emitwe si mu Uganda mokka naye nze njagala okulowooza nti ekisooka okuddamu ekyo nti yes era ffe ekigendera kyaffe kiga nti bw'oba olina obutakkaanya oba obuntu nti ali anvumye oba ndebudde Honorable Bashir agamba mulebudde asobola okuntwala mu kooti ey'engassi n'azigulako omusango gwa defamation ogw'okulebula ate awo kooti bwagusinga emulagira muliyirira kyemwonono butafaananako nga gino emisango egya criminal kubanga ffe tugamba nti obutakkaanya obuli wakati w'abantu buleme kubeera buvunaanyizibwa bwa gavumenti bwa poliisi ng'obula butakkaanya obulala nti senga Honorable Bashir ampola ssente ne sizimusasula ajja kuntwala mu kooti ey'engassi anziguleko omusango sente agakiyingizaamu gavumenti butakkaanya buli wakati waffe ekyokubiri y'enkozesa y'obuwaayiro buno senga olaba obulwaayiro buno nga bwe bubaddewo 24 ne 25 sirowooza nti tunoonye bantu ki abo bebavunaanye poliisi bevunaanye mu bantu abo enkozesa ebaddenga yakukotogera kyobayita free speech eddembe ly'okwogera
kubanga ekyamazima bwolaba ku offensive communication eri abantu abateeka obutambi bolowooza nti bandivunaaniddwa offensive communication. Juzi omusajja yagenda n'afulumya akatambi n'akusaasanya nga yeeyambudde niyambudde ng'avuma n'okuvuma abantu bonna salako poliisi n'emu emuyita ng'ate amanyikiddwa n'avuma abantu b'eggwanga erimu n'agamba abantu bakola ki. So in other words lina target lili selective ekigendererwa kyayo kiringanga enkozesa ebadde ya ani gwe twagala. Sigamba nti nno ali avuma nnyo Honorable Bashir naye nga waliwo byoyogera nekindeeta ku kino Honorable kyayogeddeko nti nkiyita emotional legislation okuteeseza mu busungu. Kubanga nze parliament eno obuvunanyizibwa obukola amateeka obw'eggwanga lino amateeka gateeka okubanga gali fair ate nga pasinga ne test nti ssemateeka gagisaamu ekitiibwa. Naye omuntu bwe bakuvuma ennyo n'omubaka yaleeta etteeka lino lye tubadde twogerako yali ku mutimbagano nga yonna bayombaga bonna agamba nwetaaga n'etteeka eryogera ku kino. Bwe lyatuka mu parliament nga bonna buli omu waliwo gwe yali avumiddwako naga kituufu batuvuma ennyo ku mitimbagano kwegamba nga twetadde mu bigere ebya nti olw'okuba nze nina omukisa okusobola okubasiba okusobola okuteeka etteeka kyekizimu kibizibu ebifumbekedde naye nga emitimbagano abagikozesa obubi waliwo engeri nyingi ez'okubakwatamu osobola okubavunaana nze ndowooza nti okubavunaana mu ngeri y'emisango egy'engassi kisinga nako n'okusinga kino ekyokuteeka obuvunanyizibwa ku gavumenti eteeka ssente mu empalana eyaffe eya wakati waffe ng'abantu ensibe entwale luzira kubanga ate ne DPP oba saabawaabi wa gavumenti kibadde kimbeerera kizibu nnyo kubanga nali nsoma alipoota omwaka ogwedde nga bagamba nti bakavunaana abantu baali basoba mu 10 offensive communication naye nga conviction oba begisinze balinga 10 bokka ate nga 10 babalyamu ne state court beyagamba nti n'ebisazaamu kwegamba nga babeera bangi ne bakugulako omusango naye bwe kituuka ali okuproving beyond reasonable doubt nga kibeera kizibu kitegeeza nti oyongera migatteko ku makomera oyongera migatteko ku misango gya poliisi abantu abalina obutakkaanya obwabuntu batwale abantu bano mu misango egy'engassi civil cases ababavuma. Ekirala kyekyokunyweza institutions eziregulating abantu abo nga onabegede ku bannamawulire nti singa waliwo institution egamba nti kakati waliwo online publications nti begatte mutete etteeka bwe lityo erirungamya nti online publication nayo ebere statutory regulated nga bw'olaba nti olina law council nga bw'olaba nti waliwo Uganda Medical Association ngeri mu tteeka nti abo baba bakola kwabo kategeeza UCC ebeerina okuyingira mu kuffe UCC kakati lwakuba neyo waliwo omusango gutulina mu kooti etapita ssemateeka ku buyinza bwayo bwe tulowooza nti nayo oluusi ebukozesa bubi naye nga yes yandibadde institution bwezito nga UCC oba ebibiina ebigatta bannamawulire byo byennyini nga bw'olaba law council bwerina nti bannamateeka bw'oba olina obuzibu ne munnamateeka osooka wali kakati nkubulyeko kino kimu council omusisi bw'oyogera ku bibiina bya bannamawulire ebyaffe byafa lwa byabufuzi yes kuba byali infiltrated nnyo bannabyabufuzi bw'otunulira wujja kuba bagiwamba kuba kati wujja yenina okututwala because I personally sigikiririzaamu eriko okitegedde olw'ensonga zange ze nnina so bw'ogamba nti no bino ebibiina ebitwala bituregulate nga ab'amawulire kizibu kaakati kizibu lwakuba nti byawambibwa ebyobufuzi naye nga mu mbeera eya bulijjo byandibadde senga bibadde professional nga bw'olaba nti biri mu tteeka n'ennambika ng'abamateeka ng'aba architects ng'aba abasawo ng'aba surveyor n'ogamba nti bw'oba olina ekizibu ne bano kati new technologies ezizze waliwo bye bayita ba blogger online publication nabo baleeta etteeka nti bw'oba olina obuzibu ne blogger osobola omutwala mu gundi eyo bwe bazuula nti naakoze kikyamu ne bamuwa penalties nti oba tujja kupublishingamu byebyo bitulina okukola so sigamba nti nno tuleete etteeka ng'ekigendererwa kyalyo kyakuziyiza kwogera ate ekigendererwa kya amendment ya Mozireko yali yakuziyiza kwogera sina yakwata nti abayisa obubi naye ate another debate endala enneneko Mr. Mivule obusiiwuufu bw'empisa mu ggwanga tebuyinza kumalibwawo nnyo na criminalization okuleeta amateeka gakwata nze ndowooza nti abazadde n'abakulu b'amadiini abakulembeze baffe ab'ennono kubanga abantu bavuma abantu abato abaana abato nga bavuma ebigambo eby'amaanyi nnyo naye ekyo tikiri ku mitimbagano gyokka kiri ne bw'abanga akusanze nga muli wano mu bantu so nze ndowooza nti obusiiwuufu bw'empisa buyinza obutamalibwawo nnyo nakugamba tuleete amateeka amakakali tuyinza okuba nga twetaaga debate endala kiki ekireesa abantu society okubeera ng'efaanana bwetyo olwaleero okuvuma just kikulaga bulazi society bwefaanana evunze
n'obusoofu bw'empisa mu bantu nti kyangu nnyo okumuntu n'ayimirira n'asindika akaatu akavumako naye bwe kigalu naye nga tamumanyi tamulina kompalana ya buntu tamulabanga nako naye olw'okuba nti alina kaasomye namuvuma ekintu ekisinga obunene so nze ndowooza nti ng'ataakutte n'essimu ye eriko data so nze ndowooza nti eyinza okuba debate ndala lwaki empisa siwuse nnyo naye tetujja kimalawo nti abantu bavuma nnyo tulete etteeka erikola bwe riti erigamba toyogera tokuba kifaananyi kakati juzi nawulira honorable Pendi banywa nnyo omwenge tulete etteeka saawa mmeka zolina okunywa ne diro talina kunywa nze ndowooza ebintu ebimu ebyetaaga just moral abasomesa baffe ab'ebyempisa be baba bikwasa so sikuleeta mateeka buli kaseera nti buli kwonoolaba oleeta etteeka erimyomyola. Yes, Honorable Bashir, kuba buli teeka lyandisaanye okubeerako litmus test n'olaba nti no mutuufu eno mu palamenti bwe muba nga muyisizza fine etteeka temuyinaamu abo babawabula nga terina bakugenda nnyo nti no kino na kino okuviira ddala ku committee level kuba oluusi ndababo policy analysts awo ababeerayo eyo baligo council zaawo biki bayita n'abantu ne batuyita ne stakeholders kati kiba tekisoboka awo ne mukyarestingiraawo nga tekindaba kufulumanya eno anti ku level eyo oyinza obutasobola kupiikinga interests za buli muntu kubanga era n'abantu abajja jjukira buli ajja era alina interests zayagala okuyisaawo ezimu ziyinza okubeera nga z'abantu endala ziyinza okuba nga zize za buntu kakati awo obuzibu bugira nti omuntu ava ne gyavudde nga bwe nakugambye nti balina gye bamunyiriza jjukira ba stakeholders bwe banajja komiti ebayita nebakyaza nebagamba nti input kigye muyina naye ate mu process yonna eyitibwamu etteeka okuva ku committee level paka lwe ligenda jjukira nti ate bannamateeka bano bakanso musisi n'abantu abalala bakwatibwako be wayise eri baba ate tebalina audience baba tebajja kujja kufulu ne bwaba atudde ku TV ewuwe ng'alaba palamenti eri mu kuteesa oba nga waliwo ensobi eri mukolebwa era obalaba nga palamenti yakaggwa bannamateeka nga bagamba nga beesoma nga kulina etteeka lyansereko jjukira bannamateeka bonna nga bavuddeyo nga bali two up in arms nga bagamba tinedda kino kijja kuggwera muki mu kooti naye nga embeera eyo tugiyitamu yonna oluusi waliwo n'ensobi ezikolebwa ddala mu mateeka ng'abantu abakikoze bali bamanyi kyebakoze kyekituufu discussion ze muziyitamu kino tukikole bwe tutine bwe tungamwe mulowooza nti kyemukoze kyekituufu naye nga kyemukoze ate mu mateeka kiina bangi bekikola ki bekikosa ate era n'obukiiko obwo ne bannamateeka mwe bali mu palamenti bangi kituufu kubeera ndowooza baba balonda baba distributinga oluusi batunulira sensi yamwe weeri ne bakuteeka woogenda naye era nabo osanga ekintu kibayiseeko kubanga ne bwe munaaba mugenze ne bwe munaaba musazeewo okukuba kalulu ku kintu mu palamenti nti issue eno okugiyisa kati ye tulemeredde egeze mu kalulu tusobodde ku building consensus kati ate bwe tuba tukuba akalulu tebagenda kusinziira nti kanso musengeri yafuuka MP nga munnamateeka ye kaakawuntinga ennyo nga tugenze mu kuba akalulu kakati akalulu ka munnamateeka kakawuntinga ke kamu n'ak'omusuubuzi oba yali omusawo w'ekinnansi n'omulala yenna kakati ekyo kiba tekikyayamba naye ekikulu kyonna nze ŋŋamba ekyandibadde kitunuulirwa ye spirit etteeka tulireese naye mwoyo ki era inaasobola okupasinga the test of time nti liyamba abaliwo n'abalidda uliredde ddala mu mutima gwa kuzimba si kuzimbulula yensonga kanso musinze mu kino nalabyemuko ensonga ya checks and balances kuba olaba nti no fine abantu ennaku zino badde boogera bingi yesiga eddamuzi buli kijja kikola kiyitawo naye kuno bagambye nti no kiwa ssuubi ki naddala ku institutions zino eza gavumenti amasiga gaffe gano kiwa era nze njagala okwebaza esiga eddamuzi naddala kooti etaputa ssemateeka kuba ekisooka ensala yabadde abalamuzi 5 bonna nga tebeetemyemu tewabaddeko agamba nti abalamuzi bonna 5 bagambye nti akawairo kano kakyamu era ndire ndowooza nti kyongera okuzza essuubi
musige dams ne musemateeka yennyini era nze ndi omu ku abo abalwanirira ennyo ekitiibwa n'okwetengerera kwa sige dams olw'ensonga nti abantu bonna oba executive etukubye ekibooko oba honorable Bashir bano bayisize etteeka ebbi bali gye tuddukira era kyovola nga tulwana nnyo okugamba nti essige dams bwe lirifa ffenna tujja kuba tuweddewo ng'eggwanga lino kubanga bwe buddukiro bwaffe mpozi ekirala ekiriwo nti bandibadde ondoza chief justice yagamba sente zatalina bano bebatamuwa sente okwongera okulaba kubanga teeka lino lyatwaliwo mu 2016 omusango guno gwasaliddwa myaka 7 maaso kati kitegeeza senga bagusala mu 2016 basitera nyanzi tebandigeze mu kkomera abantu bonna tebandikoze eki ne poliisi obudde bwesaasaanyiza ku bantu bonna so nze ndowooza nti ekintu ky'okulira emisango mu budde bwakyo owadde otandika wano yogedde ku honorable Allan abantu bakimanyi n'abalala bangi sina Allan yekkamanyi eri abantu amazeyo nebbanga erisinga Allan tebavunaanibwanga tebaliyo ku rimanda omuntu yalibadde mu kkomera ng'aliyo olw'okuba asingisiddwa omusango so si kubeera omwaka gumu 2 eriyo n'abamalayo 5 ng'omusango teguwulirwanga nze ndowooza ekyo kiyinza okubeera nga ekimu ku bizibu bye tulina ennyo ng'eggwanga abantu byatatunuulira naye olw'okuba nti tumala kukiyitamu nga Honorable Bashir bw'agambe nti oli amala aggendayo n'alyoka agamba buli gye embeera eri bweti kubanga kooti okulira emisango mu budde nze ndowooza kirina oba obutajuulira mu budde kikosa butereevu eddembe ly'obuntu kubanga kati nga guno gwe twogerako gwandedde gwasalibwa dda naye mpozi akasongo akalala kenjagala okunookolayo Honorable Bashir adayogera n'agamba nti bannamateeka be gye bali palamenti erina legal department gye sirinamu kubuusabuusa kwonna kwonna olw'obukugu bwayo n'abannamateeka baliyo era ne committees ezimu ziriko bannamateeka bootabuusabuusa n'abatali bannamateeka abategeera ensonga zino nabo gye bali ababaka ne ba support staff naye ekizibu ekiriwo nti bwe liba liyisibwa ebyobufuzi bisinga etteeka oba bisinga ekigendererwa spirit gy'abadde ayogerako kituufu kimanyi nti parliament kifo kya byabufuzi era tozajjawula ku byabufuzi naye ebintu ebimu ng'okukola amateeka mulimu gw'amaanyi nnyo okulekebwa okubeera okukitwala mu ngeri y'olusaagosaago lino etteeka liboogerako eryansereko nze nkimanyiiko nti baali komiti ekisooka bwe beeyita abantu ba stakeholders negamba nti mujje mutwe ku ndowooza zammwe netuwa Uganda Law Society akakiiko bwe kati UCC Human Rights Network for Journalists kati minister technical permanent secretary wa ministry wa ICT yajja n'agamba fenge nga government tetulina akakwate mu tteeka lino kubanga ffe tulina etteeka litubadde teekateeka PS position gyawaayo nga boogera tulina etteeka litubadde teekateeka erigenda okulungamya communication yonna so lino tetulikiriziganya nalyo input zonna ez'abo ba technical officers baziteeka mu kasero ate era nga ffe tufuna nsonga kumanya kubanga kooti okugeza bw'eba egamba nti mpuliriza Bashir byagambye mpuliriza ne Ali byagambye sikkiriziganya na Bashir olw'ensonga bweti ne bweti naye bo ate ogenda nga bongeddemu n'ebitaali mu bill era nkimanyiiko nti wenu komiti bwe ya retreating okuwandika report baalindoza ku hotel ya Haji Kigonge Maya waliwo omubaka omu gusijja kugeyajja n'agamba omukulu bw'ati ayagala kino nomwekiti kaakati kitegeeza nti ebyobufuzi bisinga nti ne bitta spirit yonna bayogedde ku mateeka gagayisibwa era buli tteeka bwe lijja nga litagetinga muntu oba gurupu y'abantu terijja kukola jjukira nti gavumenti bwefuna obuzibu bwakabaka bwa Buganda nereeta etteeka neriyita mu palamenti ku bafuzi ab'ennono siwulyanko nga ali aliyisaamu simanyi waliwo etteeka lye baleetaawo interception of communication okulumika amasimu kati tugenze mu poma olw'okuba tulina gwe tutagetinga naye ate nga bwe bagamba nti gyotega amaggwa gye bakulaza so spirit eyokukola etteeka efa olw'ebyobufuzi ebiriwo olunaku olwo naye nga buli muntu yenna bwa parliament oba executive yandirwanye nnyo okulaba nga essige eddamu zisigala nga lyetengeredde kubanga lyo lyeriramula nti era kyakoze bulungi era tusuubira nti ku mulundi guno banaateeka ekitiibwa kubanga twafunako parliament emu nga speaker agamba stupid court order so ndowooza nti eno banateekamu ekitiibwa ne bakyusa etteeka lino ate n'ensala endala ejja kulina eryansereko nalyo tubasuubiza. Honorable Bashir nga tumbawo ensonga eno olowooza biki byolaba nti bisaanye okuteekebwako ennyo omulaka naddala nga mufulumya amateeka gano byolaba nti maybe at the moment birina okuba nga oba bibuusiddwamuko ku maaso gye mulina okuteekerako ddala omulaka? Nze ekusookera ddala nyina akantu kenjagala
abantu bamanye bulungi nti ebintu ebimu ffe siga erikola amateeka. Akati amateeka agamu ne gakolebwa mu ngeri ate eyagala okudduka ku bantu okusobola okuba nti babakuba mu ttooki. Rules of procedure zaffe eza parliament mulimu code of conduct yaffe yeyandibadde nduza council musi enneeyisa naye si neeyisa eno nga tutambula naye mu nkola yaffe ey'emiki ey'emirimu. Era bw'otunira appendix F rule 85 3C 3D eyogera ku accountability ng'ababaka agamba nti members are accountable for their decisions and actions to the electorate and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate. Nti nde mu nkola yaffe ey'emirimu nga tuli mu parliament ffe tulina kwewaayo bwewi abalonzi bateekwa kutukuba mu ttooki mu ngeri yonna egwanira. So in other words mwe muyisa amateeka agamwe nga bwe mwagala naye at the end of the day mujja kudda gye tuli abalonzi. No, ekyo en accountability kitegeere nti kyokola kyonna okikola ku lwa bulungi bw'abali. Tokikola kubaddukako ate otandika obbaziyiza okwogerako kata babanga bakikola mu ngeri ekkirizibwa. So nze ndowooza mu byonna bye tulina okutunuulira tutunuulire abantu be tusaavinga kubanga amateeka gajja okukyusa obulamu bw'abantu be tusaavinga n'okwongera okutulungamya mu nkola y'emirimu. Eyo ensonga nkulu nnyo. Kyova olaba obadde otunuulira abantu buli kaseera batukuba mu ttooki ku bintu ebigenda maaso mu palamenti nga bagamba ti naye ku mbeera eriwo mu ggwanga nga bwe liyimiridde tuli mu financial meltdown tuli mu buzibu bwe buti kakati ekyo palamenti kyeriko ku ssaawa ate eno kyekyandibadde ekituufu kye bandibaddeko mu budde buno bwennyini kituufu kubanga eyo ensonga nkulu nnyo. Ku biruma abantu byonna mwe ne mutunuuliramu lino olina national development plan siri ekugayidinga olina bajeti y'omwaka oyogedde ku kulaba nti otonda emirimu gy'abavubuka ne kye bayitamu okimanyi naye tutuli mu mbeera nga kampani n'enkadde ezeemanyiddwa ezibadde ziyamba abantu zipiki feya ziri mu kuggalawo. Abantu abadde baweera abantu emirimu tegikyakola ki tegikyaliwo. Abantu bayita mu bulumi obuzibu nti kampuni mmeka mu Uganda eziggaddewo nga ziggaddewo lwakuba nti bazibigise omusolo oguziyinze. Kati nga abantu bo bakulowooza ndi mu kaseera kano twandibadde tukuba ttooki mugamba nti bannange bajeti yaffe ya tiriyoni 48 tunaagiyamba okutuuka ku kyetwagala nga ffe tuteekwa okusolooza tiriyoni 25 tunaatuuka ku kyetwagala nga tuggalawo bugazi makampuni agabadde galina contribution gye gakola ey'omusolo oba ekyandibadde kitunulamu ku ssaawa eno gamba tuyambye tutya abantu basigale nga bakola bawa abantu emirimu bagulero materials z'abantu abantu bayingire tunulira ng'ekyamasomero. N'owulira nti nno amasomero 4,000 bagatadde katale gabadde g'employinga abasomesa bameka ate abatasomesa gagula ebijanjalo byenkana ki ku bantu n'akawunga abafumbi n'abalala aba indirect abafunamu. So obuzibu bwe bugiraawo kiki mukola mu kiseera ki n'abantu kiki bandibadde babasuubira okubanga mukola mu kiseera ekyo kyennyini. Okay, webale nnyo Honorable Bashir. Mpozi Honorable Sebamala naye atwegaseeko wadde ajjeemu leeti katubuuzeeko tweyongereyo n'enteekateeka eno. Abatulaba n'abatuuliriza nsanyusa okuba nga ndina mu lunaku olwaleero nsaasira bonna abayise mu buzibu obw'enjawulo onsaasire sika buntu naye amasimu gange nagerabidde waka so ate bwempiseemu ate nenzirayo mwenye simanyi kulimba nti ate nziruse nga nziruka kujja wano bwentuuse wakati wekkubo nga ate simusizirawo nziruka ate nzijjeyo kubanga ate wabeerawo programu endala eziba zitambula ate nga amasimu ogeetaaga neyanziza okuba nga ndi ne baganda bange ne munnamateeka nze kyemanyi nti amateeka tugayisa mu bintu bisatu either okujjawo eryo eriteetaagisa okutereeza oliye munnamateeka okutereeza eryo eririwo nga mulimu ekitaliimu okuteekamu ennongooseeza oba okuteekawo eritaliiwo era nga teririiwo completely
eririwo terikola lyetaaga okutereeza oba okugjawo. So mu spirit etteeka lino we lyaleetebwa waliwo embeera bbiri. Esooka okuba nti nno abantu bali bayitiridde okuvoola bannaabwe ku social media. Simanyi oba bano baali babaddeko ba victims ba social media, naye emirundi mingi abantu omuntu lwakuba alina data yali agenda ku social media n'avuma n'atamanyi speaker amuvuma mama lusu ki lele n'ayogera ebigambo bino bikaloraiti lele oyo n'avuma n'atamanyi gwe mivule kantu katono nnyo osobola okuva ng'ova wano n'okola ensobi ne bakuteekayo ne bakusensegula kooti y'omutimbagano nze personally recently nafunako some incident. Waliwo omuvubuka twali tubeera naye mu kampu nga tunoonya akalulu kati akalulu wekaggwa ne twawukana naye bwe twabeerera mu kampu alina sente ze yeeyambisa mu activities ezimu ezokunoonyeza akalulu. Naye nze saamanya finally najja n'agamba nti nze sente zange nze nakozesa z'emiliyoni nga 5 ne mugamba ye z'emiliyoni nga 5 muziwe gundi kanziwe gundi azikundi ate kuzika sitoziwo oyo newenda lwe twazimuwa teyazituusa nezibulira mu kkubo bwe zawulira mu kkubo ono sente gwe zitaatuuka ate ye n'anyiiga nnyo n'agenda ku social media n'atandika okuvuma. Now ye ng'omuntu aba akuvuma tamanyi nti emabega olinayo abaana nga 6 boweerera, tamanyi nti olina abazadde, tamanyi nti olina abaana abasoma social media, tamanyi nti olina abalamu bo, olina sezaala, olina nazaala, olina omukyala, olina n'ebirala byonna. Now olutalo lwa social media abantu aba attacking bannaabwe n'aboogera ebintu byonna n'ababasetinga bakikole. Lwaliko olutalo nti oli akera bukezi n'avuma mivule ofuna abantu 10, very simple, ofuna abantu 10 balina amasimu bagaki nobagulira data wa miliyoni emu mutwalo okyegedde nobagamba leero mufiire ku mivule okyegera kyetegeeza programu ye tekyakola biki gundi yali asinga ne basitreetinga yet fe abaali ku programu eri ffe tuli ku programu eno era eggwanga okyaliweereza nga bwewakola ki NTV eriweereza bulungi n'okusinga bwe yali eriweereza naye ne badda ku ekyo kubanga bo it has become their business. Abalala lwakuba social media yatandika okusasula oli akeera ku makya n'akwata ka video nga bakuba omuntu fo ky'okumutaasa naye n'akwata nga bamuyira amazzi n'akwata nga bamusuna nga bamwambula abantu bangi balabe gundi ye then afune sente naye nga kyataddeyo si kya buntu. Abalala nga bagikozesa mu buseegu, abalala nga bagikozesa mu bintu ebingi. So okuteekawo etteeka eriregulatinga social media was okay. Ekitaali kituufu kuli personalizinga, kulifuula lya muntu. Honorable Sebamala, awe nyini wetugenda okutandikira ku kyoku personalizing etteeka eryo tugenda kuwummulamu katono nnyo tukomewoko nyongera okujjukiza nti tumasa otujja kuterako enamba naawe gy'onaaweerezaako endowooza zo tusobole okuba nga tusoma ezimu ku ezo maaso ago. Katuwummulemu katono tukomewo ebigambo tebitta. Mwebale kubanga mukyali naffe mu programu yaffe ebigambo tebitta nga tukyagenda maaso n'okutunuulira ezimu ku nsonga ezo naddala ensonga
yakamu kawaayiro akagiddwa mu tteeka lino erya computer misuse nga bagamba nti mu butuufu kadde kalinnya eddembe ly'okweyogerera naye mpozi nnyongera okujjukiza nti enamba gy'olaba ku screen yawo osobola okuweerezaako endowooza yo maaso awo nja kubanga nsomezemu ku ndowooza zammwe nga tugenda mu maaso tusobole okuba nga tutambulira ddala bulungi nammwe banaasobola okuba nga mugoberera mpozi nnyongera okujjukiza era nti osobola okutugoberera ku Facebook saako ne YouTube oyinza okuba nga obudde tolina bulungi butuula ku TV naye ng'ate essimu osobola okutambula nayo so osobola okuba nga okozesa essimu yo olwo n'otugoberera ddala bulungi tulabe ensonga nga bwe zitambula mpozi nnyongera okujjukiza nti programu eno eddibwamu olunaku olw'enkya olwa Sande okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa 6 ez'ekiro gw'atafunye budde okugiraba essaawa zino weewaawo osobola okukozesa obudde obwo nate okulaba programu eyo we tugendeddeko mu break Honorable Sebamala obadde okyattaanya ensonga y'okuleeta etteeka nga litunuulidde muntu of course nga bwe nkugamba nti mbadde okuzzaayo katono nti bannabyabufuzi bangi social media bagikozeseza bubi bangi one ne batrendinga ebintu ebitali bituufu olw'olumu ate bangi bagikozeseza bulungi okwongerayo erinnya lyabwe n'okutuusa ensonga eziruma eggwanga eri abantu ogenda n'olaba nga trendi y'ebyobufuzi wesanga nga omuntu eyawaananga Besigye ate ye yakeera ku makya n'agamba le Besigye mall same account eyawaananga Besigye nga era Besigye ya trendinga kati ate yawaana Bobi Wine ate n'agamba nti Besigye yali muki yali akolera Museveni yali nsolima biki ate leero Besigye atambula ne Bobi Wine batambula bonna balimamu omonti gere wakijjo mulala wakola ki wakizza okigera kyentegeeza kati mu luli yali ki gwe tokyebuuza n'ogamba nti naye ate luli bagambanga ono molo ate kati batambula bonna kati bali ku mission ki okigera kyentegeeza kubanga balowoozesa public yonna nti Besigye mall today they are moving together. The mall that we have seen that is open there is Mau. Kubanga yakera ku machane yeyambula. Yabagambye. No, ekyo kyo yakikola misana tuku. Natambula, nagenda natandika kutambula n'abasezi. So it is okay. Mau yabagambye oli Mau gwe mwogerako. Naye tamumanyi mulala. Anti kati ogwo twogerako. Oli kati twogereko oli tetwogerako oli. Kati twogereko oli. Otegera kyendegeeza. Oli yeyambula misana n'agenda. Otegedde n'atandika okutambula ne bagenda okusera. So oyo ne tugamba okay bulijjo adde bakyogera this is a confirmation test. Naye bwogoberera trend za account zonna zonna ezaali zivuma Besigye ate kati zeziwaana ono ate bano bali bonna kati abantu bali confused okigedde. Now that is where the problem comes politically nembanga temukola then ne wajja ekya ono omusajja yakunamira Buganda kisa kya Mukama. Kati we even why would you even say kisa kya Mukama? That alone is n'okuba nti oliyiga okigedde ekikakyo Muganda wa Lubega omusajja akyendegeeza omusajja yeetonda omuntu yekka alowooza nti ategeera yayinza okumunyiigira okitegeera omuntu yekka alowooza nti omwami yategeera yayinza omunyiigira because tosobola keera kumakya noyogera ku bantu ab'ekitiibwa bwe batyo so social media awo naye banga ogikozeseza bubi. Now we come to the people n'ogamba nti nze lwakuba banjogerako ate nina obuyinza obukola etteeka nja ddikola mu ngeri gyeri ntaasa yenna njogerako abeere nga either ajja kusibwa oba ajja kubonerezebwa basically ajja kubonerezebwa oba okoze bubi kubanga ka muntu buli muntu akola ki asobya era buli muntu ensobi ze zirina okwogerwako okigera kyendegeeza engeri gye tujjayo obulumi bwaffe oba essanyu lyaffe oba ki buli muntu alijjayo mu bubwe n'olwensonga ezo oyinza okunsanyusa ennyo ne ngaba nabo ono embweno nga nsanyuse nga ngenda nkwawabira gundi ono yampisembwa okigera kyendegeeza omusiru oyo ayimba omusiru oyo wakabi abavuga bano bagamba tujja mulabisa kwegamba okigera kyendegeeza so
with the shift of emotions oyinza okwesanga abantu ebigambo byebakozesa nga tamse si bye bategeeza nga babikozesa kukozesa kirala. So owesanga nga bw'okwata etteeka n'oli personalizing nti anaayogeranga ku muntu oba n'akola ki oba n'asaasaanya akatambi kajja kuba asaasaanyiza bukyayi noono ensonga eyo ajja kukola ki ajja kuvunaanibwa. Kati twogere birungi ki tuleme okwogera nti sente bwe ziti zabbiddwa oba tuleme kwogera nti gundi yabbye sente because that is okyali akyendegeeza because ekyo kyo woba okyawa omuntu oba tomukyawa gegaba amazima era kye tujja okugamba abantu ti gundi mutemu munabyabufuzi naye engalo ze zijjudde omusaayi gw'abantu tukyamubanja eki okufa kwa gundi n'okufa kwa gundi n'okufa kwa gundi. It is true mazima gyegali woba gogewakana counter n'amazima gamba oyo sinze namutta report yino gundi ye yamutta ochega kyendegeza then we move ochega kyendegeza. So that is not hate speech. Hate speech would be omuntu nga talina kyakoze n'omuddako n'omujolonga ochega kyendegeza era obuwaayiro ndowooza lawyer obugaana ekyo gye buli defamation defamation n'ebirala gye buli. So twali tetwetaaga tteeka lirimu kawaayiro ako mu kaseera kano kubanga byali terina kyeritereeza akawaayiro ako kalina tekalina kekijjawo tekalina kyekitereeza ate sinti tekaaliwo. Akawaayiro ako mwekali mu mateeka amaki amalala era ko bakateeka butuuze nti omuntu bw'omudifeminga oba n'okola biki oba n'okola ki okuvunaanibwanga ojja kutanzibwanga okyega kyendegeeza. Now in this particular law ekyo kyali tekikola ki naye n'abantu nesijja kubakiza mwali muyitiridde okuvuma bannammwe naddala abali mu palamenti mwali mubawalampye nnyo bakaba baffe baali babawalampa baali bayiseewo. Ensonga ya honorable eyo kituufu ntwakyogeddeko dda nti abantu abamu bayitawo naye ate ensonga endala jinjawo okujjayo nti oluusi abantu bano bannabyabufuzi be babapika nti bwemba njagala constituency ya honorable Bashir nja kufunayo abantu boka abange 100 mu constituency bawe data abalumba buli honorable kyayogera bwenfuuka MP nja kumanya nti engeri eri gye nakozesa Bashir kati ne bana abanvuma eri abakola ki abakozesa kati ate nga ndete tteeka eri bakola ki libamyola naye nga naawe wali beneficiary era honorable bayogedde bulungi nnyo ensonga nti 2016 akalulu kwa 2016 twalaba abavumi nga bali ku ludda lwa Besigye bavuma Mama Mbabazi olwali bali ku ludda Mama Mbabazi tetumanyi sayiko gye banaabeera ku sayiko ejja naye ate n'ekirala ensonga era gituna kubuusa maaso nti gavumenti erina abaayo naye n'abaayo naye gavumenti erina abavumi baayo kakati eyo witness erina mu bakulembeze be tuyita leaders kubanze ndowooza nnyo nti abakulembeze mu Uganda bangi tebakyakulembera leaders don't lead bali bakulembera be babakulembera nti bwe nayogera kino kijja kunyiiza abalonzi bonna yogera kino kijja kunyiiza abalonzi abakulembeze tebalambika abantu tekyogedde kikyamu awo temuvuma tetulafunayo bantu bakola ki balambika ekyo kusaidiza zombi. Ekyokubiri naye ate tulina okukimanya nti bw'obeera mu kifo ekyobukulembeze kyonna oba district chairperson oba MP oba minister oyina okubuuzibwa ebibuuzo scrutiny oyina okuvumirirwa era nga wano bwagambye abamu bavumirira teriyo mode nti onovumirirwa tekwanga abantu olina akawairo kasomeddwa mu code of conduct nti abantu buli kyokola kikola ku lw'abantu abantu balina okubuuza ebibuuzo bw'obeera mu kifo kyonna ekyobukulembeze balina okubuuza ebibuuzo ate oluusi n'okuvumirira kwegamba okuteeka ku nninga ye politics ye democracy yakyagamba ekyo oli bw'ayitawo n'agenda mu kuvuma mutwale mu kulebula mutwale mu kwonoonera erinnya naye nga n'abakulembeze betulina kimanya nti balina okubuuza ebibuuzo n'ebibuuzo ebiri uncomfortable to them birina okubabuuzibwa. Omanyi nze nja kubuulira ababalonzi abo boolaba bategeera nze abavubuka nayimiriranga ne mbabuuzaako nga sinaba kufuuka mubaka ng'oyimirira akatawuni kano n'obabuuzaako n'oyimirira akaddaku n'obabuuzaako n'oyimirira akaddaku n'obabuuzaako okyegera kyendegeeza n'ova mu mmotoka n'obabuuzaako n'obeera nabo eddakiika 3 weesanga kati we bakuyita ku mukolo olina emikolo 6 oyanguwa wanoyitawo buyisi otuuka misinde ogenda ku guli ovaawo ogenda ku guli ovaawo ogenda ku guli oba okyegera kyendegeeza.
takyatubuuza okyekyakyendegeza genda twakuvaakokyekyakyendegeza because kati tebatege now trend eyiyo kati tebakyabala nti kati oli eyali atubuuzaako buli ddakiika kati alina obuvunanyizibwa ate ffe twakolaki twabumutuma njagala kyegerezako wadde tekinaba kuntuukako kyegereze kunze so wesanga ababaka nga batuuse mu constituency babyadduka kyaki bamugambye atukewo saawa 2 etandika aveewadde wali mu constituency alinamu abafu 8 abafu 6 okyegakyendegeza naye okyegede tojja bagaana okyegerera kukugamba ekyo abalala batandika kati nze waliwo akitale ekyatuukako personally lumu nali of course emisana tetuba na budde Monday to Friday mukulu mivula okimanyi komiti okuva ku makya paka sawa 7-8 noyingira plenary novamu ng'okooye olina family olina business zo olina n'ebirala kati naye ng'ogamba nti kanyigirize ngende kulumbe wakiri kandubeereko ekiro kubanga emisana sijja kusobola kukola kuziika n'otuuka ekiro olinagamba kati ajja kiro tajja misana okyegera kyendegeeza twakulonda misana lwaki ojja misana kati oyafuuka wa kiro oyafuuka wa TV na radio because for them they don't understand naye kati kiri eri ggwe obutatwala ekyo nga hate speech okyegera kyendegeeza we go through a lot of things naye tekitegeeza nti bakolere etteeka kati eribagaana okwogerako twayogeddeko ali mu bantu okubaako kyobamanyiiza ne babaako we bakutegeeredde nakyogeddeko nga Honorable Sebamala tannaba kujja kakati embeera etuuse puroguramu zondala nti Bashir ali wano mu palamenti ya Uganda palamenti ya Uganda emusindise ate mu palamenti y'obusiraamu ensi yonna oli eri oli eno obudde bukufunzeeko kakati akadde koofunye ofuba okukagabanya nkoze ntya tokyasobola kulabika naye bo bamanyiira kirala tulina okubeera buvunaanyizibwa bwani okubategeeza nti abange ebintu byakola ki byakyukamu buvunaanyizibwa bwera ggwe omubaka obabuulira amazima naye emivule oluusi tukitya kanso musayina kyayogeddeko ekyagamba nti leaders are not leading nedda tutunulire ebintu bibiri waliwo politician munabyabufuzi waliwo leader those two are different kubanga ye munabyabufuzi omulimu gwe ayagala okukola ekintu kyonna n'ekikyamu n'okwogera ekintu kyonna n'ekikyamu kata kibanga kitaasa akaluluke n'ekikyamu ayagala akirungiye kata ategera nti tekigenda mukosa mu maaso g'abantu oyo munnabyabufuzi kubanga munnabyabufuzi yaprotectinga kaki be bano betwayogeddeko abagamba netteeka bwerina balijja nga ye talitunuulira mu ngeri ya tteeka alitunuulira mu ngeri yaki ya byabufuzi kyobola alituuka eri nerihitinga deadlock nerikomawo kubanga ye munaki munnabyabufuzi naye ng'ate omukulembeze ye buli kaseera ayogera n'ekintu ekyo kinanyiiza abantu ku olwo naye ng'enkya bajja kukira nti omusajja waffe yali ayogera maki nze mubende municipality ndi wano ku TV kwenjogerera ne bannamawulire bewaffe n'abantu natula nabo ne mbagamba nti nze teri munnamawulire ayinza kunvuma ku radio naddaawo nanjolooga nannyonoona ne muyita nteese naye ekiro oba nkute muwe sente munaye toddamu okunjogerako nakigaana ewange awo ba illegality ate oba condoning oba kati osiga oli mu kufukirira bw'obeera nga olina ensonga n'esebamala jangu oyogere naye banji era ekyo kye tubadde twogerako abuse of social media and media houses banji ku bantu tebalinga gwe mivule akuwesimu naga engineer nakwita lino otajja ekintu ekyo kati programu biki okyega kyendegeeza nenga mukama wange ensaasira boba bantomero bakinga nzija naye kankole ki kanzije notegeera ensonga oli agamba tumulinde mukalu tujja kulaba kati nga naffe nange nzireno nga ntya nnyo ntyogera kulinda mukalu because abantu baffe oba abantu abatulaba by the way ffe member ba parliament si ffenna naye at least nsobola okwogera Bashir emabega waffe waliyo obuvunaanyizibwa bungi abantu wano bwe batalaba obuvunaanyizibwa eri amasinzizo ekereziya emizikiti n'ebirala wesanga nga kati nze nakazimba emizikiti ebiri kereziya ze nakazimba sizimanyi
zembadde wano nawo nezitali mu constituency olina obuvunanyizibwa eri be wasoma nabo nti olufuuka MP neyasoma naawe P1 okyeka kyendegeeza alina okutambula obi era alina okujja omukwatireko olina obuvunanyizibwa eri eggwanga nti n'enjala y'ekkalamojja ekukwatako okyegedde n'abafa ku border Southern Sudan bakukwatako nebe balwanisa erw'enzululu abe bamma obwakabaka bwabwe bakukwatako otegere bwatu walabye nga bagamba bagenda kusasula abakulembeze ab'ensikirano ne tubabuuza bakulembeze eki sisitemu gireete gye bagenda okukola ki okusasula Ssaabasajja saamulabyeko atali abaddeko naye nkugamba so awo wetutuuse okyega kyendegeeza so oyina abaana boweerera ogenda kulaba ebyensoma abavubi babatawanya bino kati with all of that toyinza kunsanga nti ngenda kubeerawo nga ngenda kulinda ani agenda okunjogerako kiyinza okunkuba nesidda mu palamenti naye nze essanyu lyange nti bwe naliiwo bino nakola ki nabikola kati kyetagisa omuntu nakulaba nga takulaba nga sebamala pase oba nga mivule pase ng'alaba buli obuvunanyizibwa obukuli emabega kati bano abaana be bawa omutwalo gumu bavume sebamala ku social media oba bavume Bashir oba bavume ani ye ekyo bakimwozaako mu maaso n'atatunula ki kyetugambe leadership ate kyakyenjagala okugamba ku muganda wange nti munabya omukulembeze omulungi yenna teri alitegeera bukulembeze bwo nti bulungi nga toyise mu byabufuzi I repeat sebamala okutegeera nti nno nsobola okukwatirako abantu bange ne mbafunira ssente z'emiruka miliyoni 3 ne mbakola bweki ne mbatetenkanyiza ne nkola ki nali nina kuyita mu byabufuzi okunsiba nali nina okuyitamu okungoba ku mikolo n'emmundu nalina okuyitamu okuntuuma buli kimu oyo wenaremu oyo muwozi yamwadde sente gundi yamwadde sente Kadaga yagala kufuna vice president. This is all defamation. Nenga byonna byonna olina okukola ki okubiyitamu okusalako constituency side eno twali tulina gundi amagombola 3 ngerimu mwe muli amaka gange ne bagisalako okyegedde that is all politics. Lwaki mbabulira ebintu bino nti gwe oba owulira nti oli mukulembeze era ng'oyagala obukulembeze bwe abantu babutegeere era babumanye lwana olutalo lw'ebyobufuzi okole ki oluyitemu kati obukulembeze bwe abantu bakole ki babulabe kubanga era bw'oba bubiri tobiyiseemu eno tebajja kukola ki tebajja kukola nze mu kalulu oba basiba abaana bameka n'omukyala bamusiba bajja waka ne bakwata abantu bonna ne babasiba n'omulumavire nali kunyumiza nti twali abaana nina site gye nali nzimba ne baleeta omulambo gusuulawo ssebo okyegala abaana ne bavaayo ne bawogera biki baali bamanyi nze nzize so ekiro kubanga nayitirangawo baali bamanyi nze bafuluma okulaba bagenda okulaba abantu bagala kusuulawo omuntu ne badduka emisinde ne bagenda ne bagusuula like ovaano nga wandegeya okyegera kyendegeeza but that is all politics. Byobufuzi abantu abamu bakola wawulira bameka be bakuba amasasi genda ekyotera wano mu kalulu kekyotera kakatolo nani n'empalanyi amasasi ne gakola ki ne ganyooka abantu neleero basobola okulaba obukulembeze obulungi obwa MP gwe bakola ki bwe bayina so tewe balama nnyo n'ogamba biri bya bufuzi buno bukulembeze nobody will see your leadership unless you fight to go through the tunnel. Ojja kusooka kulwana kuyita mu tanuulu olweno bantu bamanye nti by the nno mivule mukulembeze bulungi ne bw'onaabeera nga toyiseemu era tewalejja kirabo. So in other words kyonna kituuza ku kiri kyetwatandikiddeko nti etteeka oba oliisa tulireeta nti nno lireetera muntu olw'okuba banjogeddeko ensonga okwogera tekugenda kukola ki kukoma. Omanyi mwami Sibamala yazze nga ampa information we nabadde ngamba nti oluusi embeera gye tweyisaamu ne byetukola ng'abakulembeze ffeffe nnyini ate tuyamba okuwagira embeera eyo okugenda mu maaso nti buli lwolaba abakuvuma buli lwolaba abakujolonga n'okukuta nabo n'obawa kyoba bwambu bakuveeko oba ng'omukulembeze waliwo n'abakulembeze naffe ng'oli mu paalamenti olemeddwa okufunira biki byoteekwa okukolera abantu naye ositukira ku buli muntu yenna alowoozebwa okuba nti ayinza okukuvuganya ate naawe n'otandika okukukuta mugandi mukube gundi ku leediyo
mukube gundi ku mukutu mukube gundi okitegeera era osiga ensigo yeemu sayiko neddayo era osiga ensigo yeemu nze mbeera ngamba abantu oba oyagala oba toyagala gwe ng'omuntu ali ku ssimu kuno ng'ogikutte togenda kulitamininga political destiny ya Bashir ng'omubaka wa palamenti kubanga emabega eri tulinayo abantu abatalina ku social media, tulinayo abantu baffe abatalina na radio, tulina n'abantu baffe abalina radio naye nga tebalina manda nabo gye bali naye nga bategeera ebintu bingi ne judgmenti yaabwe ng'eri waggulu nnyo era nga bagenda kusalawo. Kyova olabye abakulembeze bangi nnyo mu constituencies ez'enjawulo nga balina ssente nnyingi nnyo, wano okirabira wano mu Buganda n'osanga ng'abakulembeze bonna ku district bali kusaidiye, bakansala bonna mu kitundu kye bali kusaidiye, bakyamaani bero si wanu bonna ebawamba bali kusaidiye, ab'amawulire bonna nga bali kusaidiye, naye abantu ne batamuwa. Ekyo ng'okyogedde nnyo eky'abamawulire nedda agamba some people use money. Yes, ne batakola ki naye abantu basigala wansi. At the end of the day wansi eri abantu bakutegedde bulungi naki kyoteekwa okudeliveringa era bategedde ndi ku nsonga enkulu ezibaluma oli kusaidia. Kyova olaba nze ndi mubaka wa palamenti ow'NRM naye olaba rules of procedure zange zenyina n'akawaayiro ke nakusomedde ko akawaayiro kaŋŋamba nti gwe accountability yo eri ku electorate ko kye kaŋŋamba ko tekaŋŋamba nti njiwa pate. Kyova olaba Bashir ojja musanga omubaka wa municipality waliwo n'abantu abamu abaŋŋamba nga ba opposition tinga byoyogera ffe naffe aba opposition oluusi bitukalubirira okwogera ne ku kakiiko kwendiga oluusi otera okubeerako kubanga nze mmanyi nti rules of procedure ng'omubaka wa parliament netteeka mwe accountability yange esookera ddala balonzi bange be bandeeta wano ondabe mu mbeera yonna abalonzi basobola okugamba tetujja kukola ki so tukola ebintu ate nakya Bashir njagala nkubuulire tewali atasobya muvule tusobya fenna. Mandela yagamba nti gwe abanoonya abatuukirivu ng'abatuukirivu abasobya emirundi emingi then nze ki nze mutuukirivu banga bali bamugamba nti Mandela kati wootuuse bannange weetaaga kulangirirwa mu lubu lw'abeesiimi obeere mutuukirivu Senti Mandela n'abagamba abatuukirivu bwabanga beeba abakola ensobya ennyingi nga those that do mistakes time and again nange kati mubatuukirivu abo nkola ki mwendi okyegera kyentegeeza twerabira emikolo gy'abantu, twerabira bannaffe be twakola nabo, twerabira abaana be twali nabo mu kalulu olw'obuvunaanyizibwa obungi. Okyegera kyentegeeza weerabira nakkubidde essimu kubanga ofuna essimu 10 ono nakubira nagamba nina omukolo, oli nakubira nagamba nafiiriddwa, ono nakubira nagamba banayifiiriza omwana, oli nakubira nagamba kino, wesanga nga waliwo gwe weerabidde otuuka ekiseera nga akubulidde ekizibu ddakiika eyo kyokolako kyotakozeeko enkya oba ogenda kukola ku balala. So mu ekyo obusungu tubusiga mu bantu nga tetugenderedde tetugenderera kati bano be bayita kati nga sipiika n'abalala ayinza n'okuba nga ye bye muli mu kkotakota bimanyi obuvunanyizibwa bwalina bungi buyitirivu nnyo. Ababaka 529 n'ebizibu byabwe byonna gavumenti n'ebizibu byayo byonna kati ye tajja kuddaawo. Of course waliwo bakadede ajja okuja mugambe bakwogeddeko kino ate ani oyo yakinjogeddeko mumulope mu mateeka ababuzi b'obunyama mumulope ku poliisi. Okyegera kyentegeza ajogerako atya bwati bwanaye mumulope ku poliisi yandifemize oba okyegera kyentegeeza naye awo wekikola ki wekikoma kubanga obuvunanyizibwa bwalina bungi. Kati gwe nowabeera ku social media n'omufiirako tamanyi nakigenda mu maaso akedde ku makya alina line ewuwe ngaffe bwe tukeera kati okeere ewaka nga olina line y'abantu nga 20 oba 30 but ye speaker akeera ng'ababaka ba palamenti 34 bamukoze eki bamulinze buli omu n'ebizibu eby'abantu 3 abali ewuwe
so akeera n'ebizibu nga 15 okitegera kyendegeeza so gwe nomwona amufiirako n'omufiirako alina ensonga endala ez'eggwanga zayagala okutwala ate nekirala mu bintu ebingi mu palamenti eyo era mukulu Bashir akyogeddeko kyetukyalemereddwa kwe kulireetinga bye tukola ku public byekola ki byeyagala. That's where we are failing. Public eyagala ki era tuteesa ku ki. We are supposed to be pro public kubanga ffe tulabirira baki bantu okyegera kyendegeeza for as long as gap eyeremereddwa okugattibwa okyegera kyendegeeza tukyavumwa katono nnyo nga kanso omusitanajja Honorable Samala ayina kayogedde n'agamba nti twerabira kubanga abantu bonna okuva wansi okugenda ku buko okudda mu baganda bo okudda wa buli muntu kati akutundidde kubanga oli mu limelight ng'omubaka waki wa palamenti naye nze kusikati njogeranga nze mazima ebiseera ebisinga tetwerabira nakwerabira naye ebizibu bituyinga kuba waliwo n'okubanga n'ebizibu byennyini tobikola ki tobisobola nga tobyerabire nobyerabira okwerabirako weekuli kunyi naye waliwo n'okubanga teweerabire nakwerabira naye nga mu mbeera gy'olimu bw'otulira magnitude y'eki ky'ositudde nga ate ng'ekintu ekisinga okuyinga byebizibu ebijja nga bitutomeranga ababaka nga biri personal nga tebikwatagana ku mulimu gw'oteeka okukola ng'omubaka naye nga biri personal nti luno olubuto lwavuddemu okiwulira kuno kufiirwa luno lumbe ono muganda kuno kwanjula kino ki n'otunuulira buli lunaku bwe ruti ng'embeera mbi nnyo. Okay. Ali katono nnyo bajja tuvuma paka kubanga gye twatubuuza tetubisobola amateeka gano nga bagayisa okuteekamu feelings ez'obuntu Honorable Samala gyatutte nti bwe tuba tuteesa Honorable Bashir Honorable Sebamala duty yaffe eriki kubanga twatanze mu kuyisa tteeka oyinza okusanga nga ffe abalonzi bammwe kaakati tukyabalaba ensonga lwaki layini ezo zisangawo mu maaso go nti tulaba nti kaakati mwe muli ku byammwe nange bwe ntuuka ewa Honorable Bashir ke kachansi kange okufunako kenkola ki kemufunyeeko kyekimu ne layini eyo gy'osanga eri ewa speaker abasinga ezosanga nga tebagenda kumutwalira bizibu bya constituency naye nabo nga balina ebyabwe oba olugambo lw'ogambye so nze ndowooza nti ye duty nti abantu alonzi bamwe bakyabalabanga nti gira emirimu balambikwa mu ssemateeka bwe babalaba oba balaba nti aba MP bali ku byabwe singa nawe ofuna ky'omusikako w'omufunira w'omufunira nze ndowooza kyekiyinza okubeera nga kyekizibu ekyo kyobula nga nabo bwe batuuka ku bino nti onanvuma tulete etteeka era omukulu oyo yaleeta private members bill eyo enongoseza mu computer misuse amendment act yayomba n'abantu social media n'agamba beetaagako n'etteeka bano abatuvuma ng'abadde exchanginga kaakati era kyetwazeeyo kiri nti Honorable Nsereko ng'omuntu sikyamwogerako kuba mumukwa teeka lirye mirundi emeka gye yagendanga ku Facebook live n'ayogera ebigambo biyinza okulooza nti byali bivuma abalala binyiza abalala mirundi mingi nnyo senga wagambye senga obala emyaka 10 okuva we yajja 2011 ng'agenda live n'ayumba so kakati bw'obeera beneficiary w'okuvuma gwe batandika okuvuma n'ogamba nti kakati weteteeka eri basiba nze awo abantu we batandika balabira nti muyinza okuba muli mu byakuzannya bwebeeramu mu kyefunyeemu kwegamba abamu baliisa out of selfish interests okweganga era bwe kiri kubanga gyatuuka mu palamenti ndoza nga balina bangi ababavumya ababanyiizizza ne bagamba but also one thing that ekintu ekiri mu parliament ekimu ekiremereddwa ababaka abasinga is okwetunuulira into a national character. True. National character etubulamu abamu abasinga 8 ku 10 okwetunuulira n'otunula ebizibu byo n'otunuulira constituency yo mu kifo ky'okutunuulira eggwanga okyegera kyendegeeza bw'otandika okuyisa etteeka nti gundi yanvumye that is very mu ggwanga ekyo kitono nnyo ku bintu bye baagala okutulabamu twetaaga obbanga lino erisigadde okulaga abalonzi baffe nti tuli national nti nkeera ku makya neŋŋende Karamojja ne nambula oluguudo lwayo okyegera kyendegeeza era nenkomawo ne tuba nga bwe tuba twogera ku issues ez'e Karamojja
nemanya nti oluguudo oluconnecting okuyita esoroti okugenda ekabongo okyega kyendegeeza abimu awo amulya lubi nga nange bwenjagala olwanga olw'Amasaka mutukula n'oli naye bw'ayagala olulwe okyega kyendegeeza n'okumanya nti kati ebyefuna by'eggwanga nti ye singa twongera ne tulwana abantu ne bafuna ne bagenda singa twongera ne tulwana ne tuteeka sente mu byobulambuzi fe waffe ebyobulambuzi tulinayo ki nti bali baba balina nkima balina ki fe tulina okuvuba lwaki abantu tebajja ne bavuba ekiro ne bafunamu experience y'okuvuba okyegera kyendegeeza we need to go back tuddemu tutunuulire bannayuganda baffe natwe tunuulire into a national character ojja kwesanga emirundi mingi nga bwe tuba tuli wano wakati mu Kampala abaloozi baffe batutunuuliranga fe abali wano mukulu Bashir wesanga nga omuntu ayagala oziike naye ali ekalamojja anaagenda ddi okuziika era abafa enjala bafa bameka mu lunaku lumu okyega kyendegeeza era abaziika ati abali ekkonga bali wali entoloko wali ku booda ya Uganda ne ADF ennaku ezo baba attackinga ne bafa 11 okyega kyendegeeza kati anaziika bameka okyega kyendegeeza abantu abali mu kufa e Southern Sudan n'abo abagenda today okukolerayo business ebizibu byabwe biri ki what are our international relations honorable Kansoke nzijawo buno Kansoke ndaba ezimu ku ndowooza z'abantu babadde endowooza zaabwe nga tugera maaso ne programu yaffe Kansoke n'omukulu ono agambye nti nze Teacher Mulinde Abdul Nasser Mother Sarah Kindergarten and Primary School Lukomera Luweero abantu babaleke beyagalire ku social media nga bwe baagala kubanga emalawo n'ennaku y'obutaba na mirimu ono ye bw'agambye okay good morning Mr. Mivule, thanks for the program. Let's put politics aside, but countries like Uganda need a lot to regulate the use of social media because even developed countries have such laws. Maybe people need to read through that in Sereko law so that people come up with a better conclusion, but I don't think it prohibits anyone from talking so long as one can defend what he posted on social media if need be. Shafiq from Gayaza bwateseza. Good morning Ali, I'm Mogagga Mpanga Geoffrey from Kiboga Town Council. Government ya NRM efunemu ekyokuyiga nti nga tennaleeta mateeka esookenga kujja mu byabufuzi kubanga Uganda tegenda kukoma ku gavumenti yaabwe. Okay, bwagambye ono agamba nti there is no law that is operation in Uganda. Everything is done in bad faith. Sam Owori from Yenga webale nnyo Sam sobodde okubanga ateeseza bw'atyo ono agambye nti in Uganda we have a lot of freedom to many things, most especially internet. However much they will bring policy, still nothing will happen. Alba from Mbale webale nnyo okuva we Mbale. Ono Kyakulaga Geoffrey, the laws lose their direction because they are made in the spirit of targeting a particular group. Loza babaka oche babadde bateesa akaawo. Ono agambye nti Mr. Mivule, thanks for the show. We are used of those political games. Everybody knows that Mr. Museveni has been practicing them a long time, even in the time of Dr. Besigye. They said that he raped a girl, so we are not surprised of this regime. Okay, kyayogedde ono. Ono agambye nti the court's ruling is about reinstating public confidence in the court, but also brainwashing the public minds about Poma ruling and age limit case. Unahinga agamba nti kisigedde muziriri mu kuwudiisa abantu kale yendowooza ye. Ono agamba nti mbalamusizza nze Benon Fred tulina masiko njagala kumanya palamenti yeebuuza ddi ku bannansi. Twakoma kuwuliza ebyokwebuuza ku balonzi mu biseera byatogikwatako. Honorable bagenda kubadda bagenda kubuddirwe beebuuza ku bannansi. Okay, webaleze kuwebeza Mr. Mivule, nze nsuubira mu kifo ky'okwesiba ku bbago lya computer misuse mwali badde mufa kuli okulwanyisa enguzi na kwongera services mu bantu kubanga bye bigasa omuntu wa bulijjo. Nze Lutayisire Chris, webale Lutayisire Chris. Then on agambye nti thanks for the show. For me, I think everything that is not regulated cannot harvest positive outcomes. Better to restrict some internet information which are false. Greetings to my director, Honorable Bashir Kale. Batotadde kolinnya.
ono agambye nti good morning Mivule, nze Mpamba Dennis Kikwalo wali Ekitigoma Buyikwe district kutya social media nzikiriziganya ne munnamateeka oyo nti empisa ziwedde bugwi mu bantu ennaku zino kyetaaga kufuna bantu banazza mu bannayuganda empisa n'okuwangana ekitiibwa. Okay, kanfune abalala nga basatu tumalirize. Nze Andrew Bernard Kasujja, Honorable Sebamara Richard MP mutumidde nnyo, yeebale kuteesa kwetuli wano ezimwe. Okay. Onagambye nti Mr. Ali, thanks for the program. I'm Kiza from Bunya. Nze ngamba gavumenti ya NRM etandise kulaga obunafu bwayo. Kansembyeyo ndowooza ono. Onagambye nti amateeka gonna gaba malungi kuba tewali ayagala kubeera mu bumenyi bw'amateeka. Naye bw'okkiriza okujja mu limelight, just know you have subscribed to public criticism. So make sure that all your deeds are in openness and proper. Why is it that some people, not even pro people, but no one abuses them? MPs, check yourselves. Joseph Kawempe, kansembe babiri boka. Sempija Eddie Embarara, nze ngamba basooke kwebuuza ku bantu. Okay? Ono yasembyeyo. Hey Mukulu Mivule, only thanking you for the good work. Nachiyemba Aila. Okay. Webale nnyo Nachiyemba Aida. Ndowooza bannaffe mwebale kubanga mutumuwadde endowooza zammwe ezo nga bwe zitambudde. Kakati kanzireewo abakulu. Honorable ndowooza amateeka mulabye ezimu ku comments wano abakulu ze bawadde nti muleka okuteesa ku bintu ebiruma abantu aye ne muteesa ku ebyo muleeta amateeka. Ndowooza kankiza eri Honorable Bashir nga bwe tugenda maaso. Sebo njala okwebaza abantu baffe ekivuddeyo, naye si buli lunaku kituufu waliwo ebintu ebijja ne bifaanana nga abantu abali mu kwetunuulira bokka oba abatafudde ku bantu. Ate bwe kituuka ku ffe abali mu NRM kati abantu ne balyoka bagamba nti bano bo tebali ku ki, tebali ku bantu. Naye ebintu bingi nnyo bye tuyimiriddewo ate era ne mu palamenti eno ssebo, kubanga abantu abadde bagoberera nyinza okubawa ekyokulabirako nti pulezidenti bwe yali ayagala enkyukakyuka ku kintu kya beyiro yatuyita ng'ababaka ab'e NRM ekololo ng'ababaka ab'e NRM n'atubuulira kyayagala okukola netumugamba no, naddamu n'ayimirira nanyonyola netugamba nti no nedda. N'ekyemmwanyi ekirala kyoyinza okutunuulira kyekyemmwanyi, era yatuyita ng'ababaka ab'e NRM n'agamba etteeka liirino etteeka ddungi vinci omukyalo ono pineti bwati ne bwati, era ffe ababaka ab'e NRM twamugamba ki. Era juzi yalina omukolo gwaliko enkola eno jjukira, n'agamba nti waliwo ababaka simanyi kye baliko naye ekintu kyange nkyakikola ki kijja kuyitamu nkyakiriko. Naye nga ababaka bayimirirawo ne bagamba nti nedda. Kitegeeza nti waliwo ebintu bye tuyimirirako. Njogerera palamenti eno gye ndimu, ate mu pate mu NRM mwennyini mwenkola ki. Twagala kudda ku mulamwa gw'ogamba nti ddala bwe tuba tukola ebintu bye tuteekwa okukola tukulembeza interests ez'abantu baffe, kubanga y'ensonga ne spirit. Omukulu abagambye nti bw'ojja mu limelight ky'osuubira kyekyo. In other words, bwe weetaba mu mazina g'enkima ojja kukoonebwa. Nedda nakyogeddeko n'ensoma n'akawaayiro mu rules of procedure nti bw'obanga oli munnabyabufuzi olina kwewaayo bakube mu tooki mu ngeri entuufu. Yes, mu ngeri entuufu. Kino kyawukanira ddala ddala, era tetwagala abantu bonna abali ku TV kuno abatulaba batabule ebintu bimeka bibiri. Okuyimira n'okwata essimu yo n'otandika okuvvoola n'otandika okujolonga n'otandika okuvuma n'okujooga kyawukana mu kubamu omuntu tooki nga omubaka. Ate nga oluusi olina n'ekigendererwa, one olina byoyagala kukolere nga gwe ebyobuntu, bw'amala obikolera ate enkya gwe omuntu omu atalina nsonyi otandika okuwaana omuntu gwewavumye jjo.
kubanga amaze okutuukiriza kyokola ki kyoyagala oba ng'olina omuntu omulala mivule akuyiseemu n'agamba nti nkubira gundi kubanga ekyo nakyo weekiri ng'omuntu ali kuno ku social media naye ng'ali facilitated kubanga ebintu byaffe tuze tubiraba wano ne mwenare mpate mwenyini mwendi bantu bangi nnyo afuna akafo bw'ati naye ate ttiimu ye yennyini yaba abantu abalina mu pate ye ne batandika ato mukuba ne bajjayo kino na kiri n'okumuvumirira mu mbeera yonna so entalo ziri buli wamu ennaku zino naabe kati muyina na kampu 2 standby generator nti n'endala ekyavakota anti kakati fe tugamba bwe tuti okiwulira waliwo tova ku main waliwo standby generator kuba kakati tulina olaba bwe tuviira ku mulamwa era n'abantu ne batutegeera bubi tulina manifesto tulina ne bye twasuubiza abantu kati ku ssaawa eno tuyina kubanga tukola bye twasuubiza abantu nti oba oyagala oba toyagala mu Mubende municipality ebintu ebyasuubizibwa abantu babimanyi ng'omuntu akyali wakati mu central business area mu municipality nga talina n'amasannyalaze ng'enguudo zifaanana nga bwe zifaanana ne bw'onooyogera ki standby generator bw'onoogireeta mu kaseera kano kennyini nga tutandisa ekisanja kino ate oyagala n'ogisika ogikume nga ne gana amasannyalaze tegannavaako kubanga standby generator erina kujja olina nakugisika n'ogikoleeza nga gazikidde kakati tegannazikira okikira ya generator ogisika yakeeka tugenda kukolesa generator ne main grid mulundi gumu onaleba Bashiri Sibula neyanziza ssebo nzikirize era nsibulire eddala abantu baffe naye njala kubategeeza nti 2023 Mubende municipality ntandika na kintu ky'amasannyalaze okuva ne February generator wa main grid amasannyalaze siga generator galaba kusisi ekiwulira okiwulira era tiimu gye tuleeta February nga 8 mikwano gyange tugenda kutuuka ekikoona ky'abataaji mwena Muzeyi Kabotyo enabikakala tugenda kujja abantu bange ab'Egayaza abantu bange ab'Emuwoko Kiyuya mikwano gyange mwenna awo ab'omu kirungi balina amasannyalaze abasinga naye waliwo small schemes obwetaaga okukola ki twagala tutambulire mu kintu ky'amasannyalaze mu Mubende municipality omwaka guno era mbakakasa we tugenda okutandikira council with a few words of wisdom tukiwumbe njagala kubeebaza abatulaba n'abatuliza ssebo naawe abatuteesesese wano nga nsembye ebigambo kukaatiriza kwa Honorable Sebamala akinjogeredde mu mutima nti ababaka muwereddwa omukisa n'abakulembeze bonna si babaka bokka nti owereddwa ekifo ekiri privileged okusavinga abantu okudevelopinga national character obuteera balina omukisa okwogera bazita matter of national importance ennaku zino zaafuukanga kwogera bridge ewaffe akatale kewaffe bakakola ki kinandooza nti ayo tekijja na ku floor ya parliament ebizibu ebimu so ndooza abaka tulina okwerabanga national character eyo okudevelopinga bwe twogera ku by'okuvuma bwe twogera ku nneeyisa etandika nnyo ku bakulembeze nalaba debate Honorable Namuganza ndooza lwe mu parliament lwekandaga nga ndabya floor ya parliament eringa nga local council C3 oba eyawa ngamba this omuntu aliko omuntu alaba ababaka ba parliament olina jja nayogera nti wakola kino ne bamugamba leeta obujulizi nti anja kibuleeta olulala naye nga oba oli awo alinza n'okuba kwegamba tulina okuba nti tuinspiringa abantu mu nneeyisa nti bw'olaba nga okwevuma kutandika kuli ku floor olwaki alina kaddata ekyannamukaaka tajja kaweereza akola ki avume omubaka n'olwekyo nze ndooza nti abakulembeze tulina okukimanya nti nno tulina obuvunaanyizibwa obutuweereddwa era nga tubukozese okudevelopinga national character eyo Honorable Sebamala tweyanziza okusooka okuba nti no tukyaziza olunaku olwaleero tojjanga okwo nenebaza ne NTV eri consistent mu ngeri gyekolere endala zizze tuziraba naye eri consistent ekyo kikulu ekyokubiri njagala ogamba abantu abatulaba nti ffe tusobya tetuli bamalayika we are not angels tusobya era ne leero simanyi nyinza okusobya era mbasaba gwatasobyangako gwoba osooka okusalira bano omusango
twerabira tukola ki naye mutukwatireko be part of us okutuvuma n'otuvoola n'okukola ki tekina kyekikugasa ekikugasa nga onyambye noŋŋamba engineer wano wandibadde okola bwoti si ffenna nti tuwuliriza ababaka abamu balowooza baatuuka naye tusobya ekirala kyenjagala okugamba abantu baffe nzikiriza mpikano nkayiseewo ffe abatakkiriziganya nammawo ku bye yakola okugenda mu NRM twasazeewo okuteekateeka obukulembeze bwa Uganda nti tulabye nga waliwo gaapu nti abakulembeze abayingira ebyobufuzi leero okigera kyetegeeza bajja nga babulamu so twataddewo ekitebe oba office ku Bulange where we are going to mentor ojuka nga UID we are mentoring UID ya mentoring nga abantu ekyo kyavaawo ya mentoring nga abantu omuntu agenda okufuuka kansala agenda okufuuka LC1 agenda okufuuka MP nga yayitako mu tanuulu era nga amanye ensonga zagenze okukola ki okwanja ffe tanuulu tuziyiseemu ez'enjawulo n'abalala betuli nabo bayise mu tanuulu ez'enjawulo. For us what we want to do today is to get that councillor from Kabong amanye engeri gyagenda okubuuza ebintu from Arua, from Rwenzururu, from anywhere excuse me tufune omuntu oyo tumuteeketeeke nti tetugenda kuteeka muntu mu 2025 ng'okulonda kwa 2026 January tutandike kati okuteekateeka abantu olwoyogera ku buwanguzi nga toli mu kuwogganyi nti Museveni mubi n'avaako Museveni mubbi n'avaako Museveni yasse gundi n'avaako that is not the rhetoric. The rhetoric should be kino kiri bwe kiti tweteeseteese bwe tuti because we need a win. Bannayuganda kye baagala ye muntu agenda obbawangulira okuba nti bino byonna babiraba obubi babulaba buli kimu bakyogeddeko era bakitegeera what they want is change. Who will win? Winning needs a strategy. Strategy eyo gye tulina okwesibako 2023. Webale nnyo Honorable Sebamala n'abalala bannaffe mwenna bwe tubadde okupano olunaku olwaleero nammwe abawadde endowooza zammwe endowooza tuzirabye muzeebalire ddala n'olulala temujjanga okwo mpozi nammwe abasobodde okubanga mutulaba ndabyawo brand manager wa NTP mukulu Bone webale kubanga otugoberedde okuviira ddala gye twatandikidde kakati nyongera okujjukiza nti programu eno eddibwamu olunaku olw'enkya olwa Sande okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'ekiro osobola okufuna akadde okuddamu nate okugiraba nga bwe bitambudde. Mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ali Mivule mbagaliza weekend ennungi Mukama Katonda abankuumire.